omuntu afuna ekitiibwa kya mirundi egi, omuntu afuna ekitiibwa nga mulamu, omuntu afuna ekitiibwa ng'afudde. Era wali abantu bebagenda okuziika, buli muntu n'avaayo ng'ayize essomo, ng'omuntu abadde ku kibuga nga yeejaakajaaka, abadde ku kibuga nga yeeraga, abadde ku kibuga nga emmotoka akyusankyuse, olidde azikolera Dubai, atambuza abaana b'amawanga, olunaku ne lukyolu n'afa. Era abafiira mu covid baafuna omukisa. Bangi abagaga abafiira mu covid tetwamanya gye babaziika, naye bw'oba tofiiridde mu covid ng'ensi yonna yakuziika, lwe bategeera ensiisira bwe zenkana emyoyo. Bagenda okunoonya gye bakuziika, eyo tewali na nnyumba gye basobola kutuuzaamu mulambo. Ne basooka okusaawa, ne bajjawo olusenke, ne banoonya engeri gye banaatetenkanya bw'onooziikibwa. Buli muntu n'avayo ng'aga nti bannange, tukole nga tukyali balamu, tukolerere we tuliziikibwa. Omuntu afuna ekitiibwa nga mulamu, omuntu afuna ekitiibwa nga afudde. Byombi olina obikolerera. You have to work for both. Omuntu afuna ekitiibwa nga mulamu, ng'okyali mulamu, kolerera ekitiibwa ky'oyagala. Respect is not given, respect is earned. Ekitiibwa tibakigaba bugabi. Mulekerawo okuboggolera ng'abavubuka b'okukyalo, abaana b'oku kitundu, abantu ababeeraawo. Ono tawa abantu bakulu kitiibwa. Bw'oba tiwakikolerera tewali agenda kikuwa. Oli muntu mukulu atalina kye wakola. Nolwekyo ekitiibwa tetukigabira nvi, ekitiibwa tukigabira mirimu. Bw'okola ofuna ekitiibwa, mukole, ate ne we mukolera wamanyike. Eriyo abazifuna nga bagudde mu ngwe, mugaga omuto, osiba ozimansa. Aba ne bamanya nti ezo nno either za luminati, ziriko omusaayi, ziriko abakaaba, awo toba na kitiibwa. Naye kola nga balaba. Kyusa your mind, kyusa ebirowoozo byo, okole nga balaba. Olituuka ewantu nga tewali kifo n'eki, ng'ate tolina nvi, n'olaba nga bonna basituka. Bonna nga basituka nga buli omu ayagala w'abadde atudde w'oba otuula. Kubanga oyinza omujjukira olw'ekyo kyokka. Ekitiibwa kikolererwa. Nsaba kikuyingire mu bwongo nti tebagenda kuwa kitiibwa kya busa. Tebagenda kuwa kitiibwa nga tokikoleredde. Abantu gye bali nga tasobola kutuuka ku mukolo n'abulwa entebe wadde zaaweddewo. Ne wabaayo ate abalala ng'otuuka ku mukolo wadde olina kaadi ne bw'ogiwuba bw'oti mu bbanga, tewali yenyeenya kuva mu kifo kye. Tonnaba kukola kutuuka kugisa bantu bubina mu kifo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Wangi kiŋŋambire nembawo nti wadde olina kaadi, ebifo byaweddewo, teri akusaddaakira kifo kye. Tonnaba kukola kutuusa ku ddaala erigisa abantu obubina mu bifo byabwe. Seba akabina ako we katuula kaagalawo olwagala. Olaba osituza omuntu aba ayina kye yeekoledde. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Disconnect yourself from those friends that cannot speak prosperity, that cannot speak development, that cannot advise you in a way that you see that you are going ahead. Move on. Va. Ngase ebigambo bingi. Ekigambo ky'okuva nkugambye ekitabo ekyokubiri. Bw'omala lubereberye, naawe olina lubereberye lwo, naye olina okuva. Lubereberye abazadde baakuzala nga tebalina kintu. Kati va. Generation yo Katonda agiyinamu essuubi. Ebikola byonna obirina. Kubanga omuntu alina obwongo asinga zolo alina buli kintu. Kikugasa ky'okubanga oli mu ddwaliro nga wenooyiikayiika ng'olina ebyobugagga bya trillions and trillions, naye nga ne be bakuteera emmere Mukama eyiika buyiisi ng'entungo
ebirusu biika buyisi, ekirimi kiri bweru, wenoolyawo tegerekeka. Aliwo ayagala abeere ekintuntu bwe kityo, abeere n'obugagga obungi. Nolwekyo obwongo bwe bubanga tebukufudde kimonde, olina kapito, olina obugagga obwa buli ngeri, olina buli kye weetaaga. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Olina buli kye weetaaga. Kasita obwongo bwo bubanga tebukufudde kimonde. Move. Omwaka guno nsaba tukuŋŋaane nga 3 Desemba ng'owandiise vision book nga yonna ejjudde kuva. Ejjudde okuva mu bwavu, ejjudde okuva mu muzigo, ejjudde okuva ku bigere, ejjudde okuva mu buwulu, ejjudde okuva. It is a decision. Osalawo busazi n'ogamba guno omwaka gwe tuyingiramu ngenda kuva mu be bayita abawuulu. Yes. Kitegeeza ogenda bw'oba musajja ogenda kukola nno okusinga bw'oteekeddwa okukola. Kubanga abakazi baakula bulungi. Bwe bajja biwedde ng'era bw'omanyi mu kutondebwa kwabwe. Katonda yatonda ebintu byonna ne biggwayo. N'atonda omusajja n'abimusimba byonna. Omusajja n'abibeeramu ng'ekyapa kyonna mu nsi yonna kyapa kiri eki: olukalu, ennyanja, entobazi na buli kimu ng'amannya gonna galimu Adamu. Adamu ng'ebintu alina naye nga talina ssanyu. Mukama n'amwebasa n'alaba nga kirungi okumukolera omubeezi. Omubeezi si yaleeta ebintu, omubeezi ebintu abisangawo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Va ku guno omulembe ogulimu ebimonde byolaba nga biranga ne ku TV ne mu mpapula z'amawulire. Kigamba kiwezezza emyaka egiwasa, kinoonya omukazi, omukazi ng'alinawo, omukazi ng'alina ennyumba, omukazi ng'alina emmotoka, omukazi ng'alina ssente ze. Kyo kireeta laavu, kyakagirya. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. N'omulaba ssebo omuvubuka ng'akumba ne bamugamba tambulamu abakazi bakulabe. Bannange, Katonda naye abeerayo mugunaaga n'endooza enkomerero tujanguye. Adamu anoonya Eva. Adamu anoonya Eva nga Eva alina gadeni Edeni. Eva nga alina Edeni mu mannya ge. Adamu alanga Eva yakolamu. Anaamulabirira yagenda mu bikalaavu. N'olyoka okiwulira nga bakibuuza ni kaakati oyagala ku myaka ng'emeka? Eva oyo oyagala wa myaka emeka? Kubanga gwe olina 23. Eva amanyi love has no kasita obeera feri oluzungu olusulika. Love has no age limit. Okay? Kakati Eva oyo gwe nnoonya okutandikira nabo bakimanyi nti ow'emyaka gyabwe abatalinakola. Ogenda okulya ng'omukazi gwe kyagala ddala abadde akola. Kiina 23 ne kiga ne bw'abeera waanaawo 45. Kati pulizenda n'akibuuza nti bw'aba wa 6 oba 7 tiwali buzibu. Kuba kimanyi kijja kukutula kyetwalire emaali. N'owulira ng'omuvubuka alanga bw'atyo ayagala okuwasa omuntu ali ku ddala lya nnyina oba jjajjaawe. N'ombuuza ne kaakati ono gw'onoonya alinga nnyoko oba jjajjaawo onoomulaga otya abantu? Ate nze muwasiza bantu. Nze simuwasiza bantu, nze wange era nja mwagala. Omugamba genda maaso. Kola. Bw'omala n'okola decision
n'ogamba 2023 ngenda kuwasa, kitegeeza ogenda kukola. Bannange temuyombesanga abakazi babanga baagala ssente. Abakazi babatonda okuva ku lubereberye. Omukazi asooka yasanga ebintu biwedde, ebintu byaliwo ng'alina kulya bintu. Munyumyemu mbakkiriza. Ffe mu House of Prayer ku Soloti TV, Salt FM tukkiriza abantu okubaganya ebirowoozo ng'enjiri egenda mu maaso. Omukazi asanga ebintu bikoze bitya? Ebintu bibawo ebiri. Si kya mu lubereberye mwokka. Oyinza ogani musumba. Ekyo ky'otugamba ekiri mu lubereberye mwokka. Yeremiya essula 29 okuva ku lunyiri olw'okutaano wagamba bwe wati. Jeremiah chapter 29 verse 5 onwards egamba bweti nti muzimbenga ennyumba. Simanyi owulira. Nti muzimbenga ennyumba, njagala bimakinga engeri gye bigoberegana. Nti muzimbenga ennyumba mutuulenga omwo. Bw'oba tonnaba kufuna wootuula, bw'oba tonazimba nnyumba tonnaba kufuna wootuula, kimugambe omanyi bagenda ku neti kandi nze nabatabukidde. Nyamba ogamba ow'omumbirizi n'ow'omumbirizi, oweerudda n'oweerudda, muŋŋambire. Bw'oba tonazimba nnyumba tonnakola ki? Tonnafuna wootuula, toliiko gy'obeera. Muzimbenga ennyumba. Yeremiya 29:5 muzimbenga ennyumba mutuulenga omwo. Ekyo kyokka kyandibadde kikulemesa okudda mu kulya obuli ku Krisimansi, naawe ofuneko wootuula. Ddamu amagezi mu linnya erya Yesu. Ngambye eki? Oba osula mu apartment si, oba osula manya mu Ministers Village, simanyi gye musula eyo mu mayumba ag'ekitalo ne mu parking emmotoka wansi n'oyambuka. Kantu baakakukolera si kabi, naye toyinaawo kintu awo. Wandifubye nga bw'osobola ove mu masanyu g'ensi ofune wootuula. Namba 2, musimbenga ensuku. Awo nawe twogerera omukazi tannajja. Kyekyantutteyo. Zimba ennyumba ng'omukazi tannajja. Olusuku esobola okuba kampani gy'otetenkanyiza. Esobola okuba bizinesi ey'amaanyi gy'otaddewo. Ensi tegenda kujjula bitooke. Ekitukuŋŋaanya si lwakubanga tetusobola kwesomera Bayibuli. Naye bwe tukuŋŋaana ewamu, Katonda atuwa revelation, Katonda atuwa okubikkulirwa. Ekigambo kya Mukama kubikkulirwa, era naye Katonda yennyini kubikkulirwa. N'olwekyo okubikkulirwa kwenfunye bw'agamba nti musimbenga ensuku, ategeeza nti kakasanga waliwo omulimu ogunaabaliisanga. Aguyita olusuku oddemu amagezi, otegere nti olusuku balulabirira, olusuku balusalira, olusuku balutemera, olusuku baluteekamu ebigimusa. Omuntu alina olusuku, obwongo bwe bubeera ku lusuku lwe.